Yes, hello beautiful people. Tukomye wona tetugire bane welcome back from the break. Naye nga wetugendedde ebadde eyo kya abaana bali wane n'onagamba kino n'agamba kikale kwegamba kamba twele ddala iyani wekiri kubanga nange sinabakakasa saidi yamwe sinabakakasa naddala saidi sinabagigendako nnyo deizo sinabamuteeka mu layini gyemwagalamuko lwansonga these are the people betwesigira ddala kubanga wooganira okuyamba omuntu gwo ebaka naye for God's sake. Let me tell you, if the guy fell sick in the middle of the night, oh my goodness, that's a different case. Nze nalwazaako nalindwazizaako, that's a different case. Nze golaba I'm a stingy lady. Sokoleke tuno wali bagamba you're what? You're what? Ekyo bannaye sikiddamu naye a stingy lady explanation. You know of SMAO, Stingy Men Association. And someone told me that ekiganya abasajja abamu okugenda mu SMAO mbuno sente za registration fee zikyababuze bannange. Zana okubeera ano nga ne kasanvu bitano. Great. And someone told me mbuno mbu stingy men mbuno okuwa 5,000 mbu abanga aguzedda wari abanga tutedda wari. Kati olaba ku stingy men once you get 5,000 shillings from them, bw'oba oweddeyo mukulu ewammwe tebakyabanja. Kati mbadde nkugamba ma stingy woman kale siri stingy to that extent of stingy men naye nze nga nze personal sente y'ekikazi eba sente ya kikazi naye there is a situation ejja nga trust me ogenda zikwatako. Nze nange nalwazaako one time ne gankanuka nga namugambye sirina emisana ate kiro ngalaba omulwadde sirina kyakola ne mugamba manyi bampeereza. Kati koyo lwenyini lwaki tofunayo akuweereza era still omuntu nabanga asobola because at the end of the day maybe the problem omusajja gyakaaba kambawulire kino ekintu wano wansi nti omusajja problem gyakaaba ekitumiikiriza okubanga akukubira n'agamba mukyala nyamba nsindikira ku kasente nga bw'oleese omulamwa nyamba nsindikira ku kasente nti takikoze mbu lwakuba ayagala kubeera mbu alabe awakukuula no tagala kukuula surely ayinza okuba nga maybe owa traffic amuyimiriza avuga badajja wuwo owa traffic amuyimiriza kati kale kankubireko madamu ndaba basobola kutuwaayo kati tumalirize guno naye kati bona oyagala okulina omusango ate kugende ku poliisi waliwo sinti buli musajja aweeka sinti buli musajja aweeka omusajja nga obadde toteeka mukazi kyoba bagamba kifansalira anti wenkugambire ku the beginning nenkugamba nti kati nsobodde kutwala nenkwago 2 kali mutwala 2 oba ompadde mbasikodde nnyo mbasikodde kati nenkoma nengamba kati wendukuwa ebisumuzo by'emmotoka producer Ian yagala kundira wano wendukuwa ebisumuzo by'emmotoka olukola otya wendukuwa ebisumuzo by'emmotoka ate bwe olirinnya ennyonyi n'ogenda e Dubai n'ozaala ebintu ebimu kati abasajja abanene bye bakola nze sinze naye nze nange nsaba nja bituukako nange nsobola bikola bintu bitonotono naye kati kyekugamba omukazi atasobola kuvaako ekye bane musonyiwe omuntu gwe twafunye leero mbadde nsaba busabi bambi menta next time when you're hosting me letayo ku bantu abagwa mu category y'omuntu wa wansi kubanga yo twalese doni muntu ayagera kugenda okuzaalira e Dubai. Anyways, it's a nice thing naye nga munnaayo laba mbadde nkugamba Ian abasajja munnaye bennaku zino temufaanagana. Nyinza okwewayo ne ngamba nti I can give my man I personally ngamba ngenda kuwa omusajja wange ngenda muwa sente wabansabye naye nga omusajja munnaye gwendiko tandiiko ate ne ngamba let me be stingy nga omusajja gwendi stingy like the person I'm being stingy like ate ye bambi omusajja batunga agaba kati people you're making things hard mutukalubiriza shortly like let me ask you omusajja babanga akukudde nnyo aba akukudde sente nga meka as in maybe wa nakasanvu oba nakasanvu nze munange Katonda nyambanga mwesibaswanga mu makubo kuba mente olabe ku sente in fact nana kigamba Ian kuba ye mente akimanyi sente z'abakazi tuzifuna mu bugubi fine olaba nyinza okuba nga ndi mu media nga kampani gye nkolera bampa $1 million okitegeera
kati wulira nkabara million salary ndaba nti ni kati kwezo sente zenfuna million emu. No, they are not investors, but I have people who are admiring me out there. Agamba, yeah, I would love to have someone like mentor. Akwegomba. Ne bwaba takugambye nti nno ngenda kubeera naawe for sexual activities, ajja kwagala okuteeka mu sente naye agambe waakiri ekyo kijja kummala kyokka. Bwe wali obaddeko ne Fani akwagala. Fani ng'agamba I can do anything for him. Ajja kusasula ticket agambe nti munnaye mentor. Simu bubi sina kyenkwagaza naye nkutwalako out. You get? Kati kyekyo kye mbadde nkugamba in the first place nti munnanga abasajja tebafaanagana n'abakazi nga bwe tutafaanagana n'abasajja tebafaanagana. Nze sigenda ku investinga mu musajja kuba nkimanyi nja mu investingamu endinge up nga ndi ku byange ngenda okwejjusa akasente kange ate sente y'ekikazi eruma. Daisy has a point. She has a point, but I'm asking myself, could date? Kubanga twatandikidde ku date. Obwanga ojja ku date nga ng'omukyala. Like, what do you expect from a man? Like, oboze addeyo ng'ensawo asajja zikwata muzinzo nga zeevunyise. Do you know that date z'ennaku zino zaafuuka nga interview omuya yabanga akuggyako interview. Well and good. Kati obeera wa osula wa ku bwongo obwo oba expecting a chi like towards a man. Yeah. Yes, when someone takes me out, number one, I know someone ayinza okuba ntute out because he has interest in me. Number two, kyendowooza omusajja lwaki abantu ala out ayagala kulaba ono omuwala fine alabika bulungi endabika ye kungulu ne mu bigambo wali oluusi oli abatayogerangako naawe no ekyo nakyo kisobola okubeera onagamba ekyokusatu endabika n'enjogerayo bye birowoozo bye you get ekyokuna n'agamba kankageze sendabe. Omanyi tuyina abakebezi banaye basajja muli bakebezi men out there. I'm very sorry but I have to pass on this. Abasajja muli bakebezi. Ajja kulaba mentor is a celebrity. Ayagala je are having fun with you. You go oba mu having intercourse together. Adde yeno soka kikube mu basajja ba boda. Ate abasajja ba boda bo besigaliza ekitiibwa. Once they know something about you, gulira we mmotoka todda mu kulinnya boda batodda mu kutambuza bigere. Ajja kwebaka naawe Ian ajja kutwala out nga ina intentions ze abeere naawe akome wanyumize bakyali be nti akamentoloza kalina kyekali naye gwe mukazi we twata kyengezaako kutegeeza Helen nti abasajja nabo balina engeri gye bakyusaamu ebintu byabwe. Agenda kubeera naawe ate amala akulaala sebwe buzibu ate kati fe abantu kati nga fe basereevu naye beereyo gamba let me give him chance. He's my fan. No losing a night only relationship. Where were they? Guy nagenda ku disappointing. Kudiza ku moyo, kudiza ku bafani baffe. Ate ze natambulanga ne baserebu. Kati Ian twatandisa agamba broke girls with expensive dates. Ye nga yagala nnyo abaana ye. Abasaba Ebyebey naye atajjukira those people who want expensive dates balayise they can't work. Abaana abawala ennaku zino simanyi lwaki munyoma emirimu okutambuza amagi mulabanga omuntu aba you know. No, girls by the who look so good bakula. Anti kyakugamba nkirabako Ian field gye tulimu abaana banyoma emirimu. Mpozi ng'ogyeko kati magenda ne muleeta ate sere queen mbusire what. That's what you want. Ian, that's what he wants. Olaba Ian kati abawala ekintu kati ekyatutukako nowadays. Wano wembeera nga nkyali wansi ndi mu upcoming oba ndi muyimbi ndi upcoming. I can do anything to get money. You understand? Nsobola okukola kyonna kyonna ekisoboka. Abaana abalaba bagenda n'ebweru ne bakuba ebyeyo because they need money. But once I'm on screen, manyi bammanyi bandabye ndi serebu. Trust me. Ian obanze mba naddamu okutambula. Olaba kati newe mbambadde sina mmotoka wano nga sinaba kugira. Wakiri ngenda nenfuna hire special I get a special hire. Ngentwala nenzirusa kalimu buli lunaku. Anti waliwo this thing kyebagamba living a simple life. Waliwo nze celeb wange omugwenjagala he lives a simple life. Ana TV gye yagendako nga kuye kipush in wansi awo ne mugamba yesebo tambulamu. Kale ng'olaba
Ian jukira oli omuwala gw'oyagala alina expensive test naye ali broke n'omutwalo gumuleese ku montage awo mugenda okunywa juice we 10 nagwo bagumuwoze okitegeera so you can't call that person nti for emergency naye mwavu ate banyoma emirimu tali mwavu. Let me tell you one thing. Bwe nkuyita ku montage naye ngamba jangu tufune ka juice okitegeera akisooka sigenda kusooka kulaba nga bw'oyamba okwambala weera ndugudo ojja kujja ng'oyambadde ekyo kyontusuubira naye nga biki ebikufubutwamu bwongo okitegeera kati bw'obanga ofubutwamu ebintu ebitazimba ggwanga I won't die 2 times sijja kufa mirundi 2 okitegeera kati kitegeeza kati okuva ku montage ngenda kwanga nkohoze ki nga tufunye programu eddako either okukola ki kigwe okukola kisoko tule mu kamera tugambe okuva ku montage nja kwanga nfunye solution ya kubiri either gwokufa ogwokubiri naye nze sente zange tezigenda genda bwero kubagala wakuba oze photoshoot tubakubye photoshoot ogenza mu garden wali wema kubye photoshoot at the end of the day then you expect me that emitwalo 20 agange that is history. Ian oli musma unkuli engejoka emitwalo 2 aga surimu ate sigenda kubeeramu naye ngenda kubanga nkubaza kubanga ngenda kubuulira nga kuweerezo gende nako olaba Helene kyenyinza ogamba Ian you men are pushing things to another level nti kati naawe owulira muli eri mu kusooka obadde musajja mulungi nze mbadde netegese ovaawo naawe nedda no mbadde sinakumalayo ensonga yange wama menta nti bwe nkuyita ku montage jja kutunywa ka juice let's have fun and let's talk issues okitegeera ngenda wanga ndaba obwongo bwo bugenda wa bunaatuzimba oba buli awo bubulaabula bwebanga bubulaabula nnyabo sigenda kufa mirundi 2 kati nzijamalayo issue yange kubanga kati mba sikyalina kyenkwetaaza surely nkolaze nti we can do something at the end of the day you say I have 3 o'clock I have to meet my friends we have a birthday after a shower bichi kati era ngenda kuwa program enchako yes wabana twali wonders the country like you can give me lunch of 500 let me go out with no I want to feed the brains that have sense. Not is the one sense I go out with my friends and together one to kola we have fun the difference cannot even give you 5k or 50k so that I can be helped somewhere olabe kintu kineno abasajja no tewali muntu akubakama naye these days men mwafuka ekirala bwonkwana oyagala nkyawe emikwano gyange oyagala nkyawe family yange cause need time naye remember wansanga ne family wansanga ne emikwano respect my friends I will respect you let me give my friends bwenkugamba nti munnaye wetuba no wait first wait yes I think there's nobody who hates friends show me good friends no nature by the mentor by no mze bam say out I have my friends budget cost la mutesa yo neja tugende ku montage banange photo shoot I have friends can I come with my friends Bamika how many people will you bring to me that I will friends at the end of the day friends cannot even come to my rescue that's another case like me coming with a group a gang of girls that your man suse nete mbadde njogerako nti abasajja namwe banaye try to understand mbona tude ku date tulidde chukira lange nazukuse ku matanga I have my program nazukusenga at times nazukusenina no wait Ian nazukusenga nino genda ndabeko oba mukwano gwange oba mami kati munayo tumala okugamba if I'm to ask Daisy rochi abawala abali broke nenga babagala Ebyebugagga rochi bakyala nnyo beba beera ne birthday party beba beera ne kino beba twagala keepinga mikwano you feel kubeera na mikwano you know friendship is something different bwoba ine mikwano beba ne bagenda okujjawo kumbagayo some of us are hoping for weddings soon cheka Ian agenda kunzijawo kati so
amasasi mangi maasawo Ian wate wana banabeerawo ku mbaga yaffe bagiwese ekitiibwa Ian si bwe kiri nina okuleeta famire enabeerawo okuwesa omukolo gwaffe ekitiibwa kati friends actually yeah with benefits who can help you at the end of the day tunidira byayu enjala zikomeere bagala acha laptop baga jana baga ngekomeere agala enjala zikomeere zagagwa mu byenyanja just for that kati what kind of friends are those that are tebagenda kubeeranga actually no wango okola committee yaba nakuyamba ku mbaga there is nobody that will be there mbuze ngenda beera mufumbiro obanga nfumba no welcoming visitors producer bane bateka mu ensimbi ba king montage bakuba ebifaananyi ebyakabi bebakuba ebintu ebyenjawulo bakola photoshoot ez'amaanyi bakwata emikolo bakwata embaga basindika zino messages nyingi ku mwendo ogwa wansi basangwawo nanclavia ku prime complex level 3 naye nga banaye girls room eyala Ian kyatukoze banaye abalabi bafe abalungi tuyitiridde nange nempulira banaye nga tususeewo kati ndi ku days Ian no like are we wrapping up ani Daisy ane ekintu kyeyogeddeko awo nti no bano abasajja Ian mulina ekintu kyemugira at first mwefuula nti like you're classy ate we batuuka ewaka you know no olaba Helen abasajja munaye bantu balala you can date a man he's one but inside him you're dating two men I'm dating this guy aina sente nga Ian munda mwali oyo ye mwali and I'm dating this humble man. I'm dating the producer, you know. I like no. We have said what? Pardon? No, I'm just saying like I'm dating one man, but he has two persons inside him. He has the Ian type. Ayagala Ebyebey, onsabe Ebyebey. Ayagala okuneolako, and at the same time, I know this other personality. Personality y'omuntu omulungi muye atagenda kunsaba sente afaayo kati mututabula bero omuntu omu obazenga Ian jangu nga Ian obazenga Hannington jangu nga Hannington obazenga Hannington jangu nga Hannington. There is at the end of the day he's a man and the man achuuka muko naye nga omulimu gw'omukyala no yeah, like there man are ups and downs. By the way, let me kuberanga kyekyo kubanga bwajanga leero nga talina maanyi mulimu gwa mukyala ku uplift the man. Indeed, you're right. Kyamuzeemu amaanyi nga biki leero tutambudde lutya so si byakujja ne naawe ate nga naawe omuleetera nnaku ndala gyebigweredde Ian yakkakkanye omukazi nga oyagala ebyobugagga naye nga mukwano test like ebintu tosobola bulungi ate by the way mumulekerawo okunyoma emirimu kola kintu abakazi tuva ku sseri okunyoma emirimu ne tutandika n'okunyoma abantu nalina omukwano tubadde bamukwano nawe gundi menta tuli mu bubi tutandikidde mu kazigo single room tuli bubi menta ofunye ku busente oba ofunye gaya alina ku sente ogenda olaba sikyali wa klasi yo but you have to uplift me tuyambagane kuba n'omuti tegusobola kubeerawo gwokka nga teguyina matabi omuti the reason as why gucreating amatabi gabeererewo nti embuyaga webezze gana amatabi galwanisa embuyaga eno gundi leme kukutuka so bw'oba ofunye sente menta tosulawo mukwano gwo cause you have money bw'oba ofunye gaya alina sente tosulawo mukwano gwo cause you have money oba the guy has money kubanga it's a way, two-way traffic that nti n'omusajja wabanga afunye sente ate kati n'omukyala oba omukyala owanga gwasuuse efuna sente ate omwami tomulaba nnyo ng'omuntu ali wansi yo naye ate mu bible waliwo kintu ekigamba nti ladies have to be submitted to her husbands bo be balina nze nfuba nnyo okulaba nga baby papa ansingako okuyingiza kuba nze wekiri ajja kuba nga akusinga well and good is the head kati ntandika nti okugula ekyemisana ekyeggula ewaka biswaza olaba Ian ensonga lwaki n'abakazi bakoobya ebintu by'okuyamba abasajja okimanyi omusajja oyinza okugamba nti gwe maanyi ge tokowanga kuyamba musajja gwe maanyi ge
kati Ian, let me tell you this, nze maanyi ge naye abasajja bakiyitiriza okitegeera And when it becomes much, kiba monotonous. Kisuuka ne kiba nga si kirungi. waliwo kye tuyita family empowerment nga nti kangeza akasente kaliwo nentekawo ne waliwo omusajja wakulaba ng'okyasobola okugula daipa z'omwana ogula amata g'omwana gamba kati oba gwe kati oba ofuuse musajja ate nayina nekyaliwa ng'omu yaŋŋamba Daisy nze omukazi bw'atandika okugula sukaali ewaka manya sikyalina mugaso ofuuse musajja kati beera mukazi na musajja mu nnyumba. So batujja kumulamwa omuntu ngoyo bw'ayogera ekintu ekyo kigamba kyaka ne Ian bw'ali sijja kubigula. You understand? kati Ian Daisy n'ekintu kye yagambye awo nti nno abasajja banino like you can sleep with him oba ku first date ng'eyo kuba omuntu osamuteekamu mu mitwalo gy'ataano sikirabangako posika ng'oli muganda wa Bikira Maria omuntu bungi obwo obwangu. But yes, the rush is too much. Naye ennaku zino bwe nkuyita ku King Montage tufune ka glass ka juice nendaba ng'obwongo bwo n'ebifuutukamu olugoye ddala wayambadde lwa munno awo wagawala program gye ngenda okudako okuwa yakumiitinga yabanange program ebadde ekyatutwaliriza mpolampola naye akadde omuzungu yakola akadde ndowooza kantandike newa Daisy wamma tuyinza kukola tutya like tufune obusente obwo naye nga tetusigale mu our lane tube nga tetweyonoona kuba abawala we have to know our brand, we have to brand ourselves ne bantu ababeera bajja babe nga batulawo brand. Yeah, Helen, thank you so much for this opportunity. Kyangamba abawala, like girls out there banaye tuyiga okukola ate tuyige like tubeere n'abegendereza. Once you go out with a guy like akuteeka guy ku pressure kuba guy nomutadde ku pressure nga Ian bwe yagambye agenda kulaba ng'ovaamu bya kisiru akutagetinge next date agenda kufuna kozesa kyanaaba yagadde kyonna. So girls, we should be careful with our lives. Tukole nnyo banaye abakazi bakola era nekira tetunyoma mirimu. We should love what we are doing. Bwe kiba nga kizze nga tewasoma bulungi nga osobola okukola ekintu business ng'okutunda magi, you can work in a canteen, you can work anywhere. People tetunyoma mirimu, tukkirize tukole. Wekkiririze them and have this in you can make it. Always know you can make it. Kubanga ne betuwegomba kati bashiba baani batandika mpola nabo ng'alina kiri nti I'll once be something. So abawala nze kyekyo kyenina gye muli nsigadde nze Nakimera Daisy from Mutesa One Royal University. Tubagala nnyo banaye kakeka campus as usual. Tubagala nnyo. Wow. Tweyanza nnyo Daisy. Thank you for coming. Please come back next time. Make LMTV a home. So Ian right. Tuyinza kukola tutya? How can we like tubenga abusente webuli naye nga tetugayize astray to stay in our land? Yeah, that's a good idea. Thanks, by the way, so much for hosting me. It's been my pleasure coming and passing by. I have always prayed for that, you know that. LMTV is the TV that you should watch. By the way, subscribe and support the Girls Room show. But going back to the topic as I sign out, I think girls, ennaku zino bagamba nti they cried for gender balance kati bagiina. So teri kintu kizibu nnyo kye batasobola kukola we batuuse. So I think every girl is capable, every woman is capable to do something of her own. Ate nga basobolerera ddala kubanga ebisinga babikoze tubalabye nga they dive aeroplanes into the sky. Bakoze ebintu ebisingirako ddala eby'amaanyi. So bakole muve mu bintu by'okunyooma. And if you come to a person nga yes kubanga the calling is a two-sided. Wembanga nkuyise nga nawe yagadde oze kundaga issues not problems. So wanga oze kundaga issues, let us try and see how we can fix it out. Tulabenga everything can go into line. Tumulaga mbo oli bubi nnyo mulage nti you have something that you are doing. Then at the end of the day, there's something that can combine. Yes, Ian, thank you. Ian Wright remains my name. Thank you so much. Ian Wright, thank you for coming. Daisy, thank you people for coming. It has been a beautiful show. Banange Girls Room.
it has been just hot omulama mugulabi nawe genda wali mu comments otugambe gwe muli kikyogira kikyowulira gwe kikyogamba nayiza kyenyizo bagamba it's only one stay in your land beera gwe tewefula kirala beera gwe people will like you naturally be you, people will like you. Nengo Royal sikoze nze kankoze ne producer wange Huntington omusajja yabeera mabega g'ekifaananyi ate n'agamba kankweterereze nze kankuteekemu empisa n'ebirala Huntington nsima nnyo naye ng'akoze ka makeup kankuka omukyala Shana ali awo ku enansa nawo ku mastowa ku Shell yankola ka beautiful face kanawa amwagadde so musanga ku Miracle Beauty Center akola ebintu ebyenjawulo akola obuntu ate era nga abatutekamu ensimbi be bannaffe aba King Montage Studios bakuba ekifaananyi kiri ekifaananyi n'ogamba bannange oba yenze oba si yenze King Montage bakuba ekifaananyi bakola photoshoots ez'enjawulo bakwata emikolo basindika messages ennyingi bane basanga ku Prime Complex and Club Level 3 tubagala nnyo.